Yes, oli ku Tawira Radio, Tawira TV nga tusangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi United Arab Emirates. Tuli ku mukolo gwano ogwa Katikkiro wa Buganda ngaze okukyalira ab'ebbendobendo lya UAE era nga ayina ebigambo bingi byayogedde ne mubazze waliwo omwami wano naye oba oli awo ayina byalabyewo ayina byayizeemu ne namuwa akakisa asooke yanjule kubatuuliza sebo amanyago gwani. Erinnya eryange nze Kasa John ndi musajja Muganda eyeddira ekika ekya Kiwere Akabbiro Mondo. Akabbiro Mondo Kiwere kika ekimu ku bika 52 era nga tubeera bazzukulu ba Jjajja Luwonko. Kiwere nga mbadde sikiwuliranga. Kiwere obadde tokiwulirako lwa nsonga basajja bayizi kale omuyizi tatera nnyo kwetimba awo naye nga kika kigazi kika kinyuvu gye kiri eyo tukulemberwa Jjajjaffe Luwonko aliko kati Alexandra basajja baka era nga Kiwere kika ekirina amasiga 3 esiga erivaamu omukulu owa Kasolya lisiga erya Ttega likulemberwa Jjajjaffe Tega Basita Research tuyina esiga erya Nkuuna tuyina n'essiga erya Luswekeera ge masiga 3 yesebo. Kakati go wangalira muno oba wavudde Uganda kuba tuyina abavudde wano abawangalira wano abavudde Uganda era bobeera owangalira wano owangalira mu Emirates. Mpangalira mu Emirates ye Dubai era nga tuli basimu nnyo tuli basanyufu nnyo olw'okukyala kwa Katikkiro olw'ensonga eno eya omulamwa gwaffe ogwa Buganda bumu Tamiruka Buganda bumu Arab and Asian Conversion. Tuwulira bingi mu bannaffe aboogera ebitatuuse abo bagezaako olwana enteekateeka za Katikkiro naye ng'era omusajja omugezigezi omu yagamba nti bw'oba ng'oli mu Kristaayo bw'osobola okumanya ebifa Katonda ng'okkiriza Kristo kubanga ye mwana yeke yamanya ku kitaawe kibanga kubeera waka okumanya kitaawo byalowooza oteekwa wuliriza nnyoko ng'era omusiraamu okumanya obusiraamu bwe butambula ateekwa okubanga ali kimu ne Mekka kati nno obanga ng'oli Muganda nga tokyeyita bweyisi ne bannaffe nno abaagaliza Buganda ebirungi ne bw'oba okyeyita bweyisi ne bw'oba oyagala okirinaana oteekwa okuba ng'owulira ebifa mu Katikkiro wa Buganda kubanga oyo alondebwa kabaka yategeeza kabaka byaba ategeeza nabwe kito twesiimye nnyo era tubadde basanyufu nnyo olw'omulamwa guno Katikkiro gwazze nagwo n'abanga tukuŋŋaanyiza ng'abaana ba Buganda tubadde ne bannaffe abasoga mubaddemu abateeso kubanga ogwo gwe mutima gwa Buganda kukuŋŋaanya ffenna mu kitabiro lyerimu ssebo. Kakati omanyi bino ebintu bya Buganda abamu babitegeera bwabwe oli n'abitegeera mu ngeri eyingira ennyo mu by'obuwangwa n'ennono abamu waliwo bwe batuuka n'okwawula Buganda n'ennono kati nkulabye ebintu by'ekika kyo obitegeera bulungi bubaka ki bw'oyinza okuwaayo abantu b'ekika kyo? Obubaka bwe nnyinza okuwa abantu b'ekika kyange nze Kasa John linnya lya Kikristaayo ndi musajja mulokole naye Bayibuli eyo okuva lw'ogitandika ne lw'ogimaliriza eyogera ku kigambo obwakabaka era Katonda tugamba nti ye kabaka w'abakabaka nabwe kityo bw'obanga okkiriza mu Katonda wa Bayibuli kitegeeza okkiriza mu nnono y'obwakabaka. Bantu bangi bannaffe beesudde nnyo bwe balokose bwe basiramuse ne balowooza nti ate okudda mu kika okudda mu by'obwakabaka mba nsamidde nno eno nnono era nkula era neeyisa ya bwakatonda okuggyako nga ddala ogenze mu kiri eky'okweraguza n'obulogo naye ennono yo bwe buva obwo ekyo ky'oli Katonda takuggyako ky'oli takuggyako identity yo so ne bannaffe abali eyo abali mu bika oli wa kika kya Njovu kanjogere ku kyange eky'Ekiwere Akabbiro Mondo njogere ku ky'Effumbe nja kwogera ku ky'Ekiwere tuteekayo nnyo omwoyo omunafu oba omwoyo omutono eri ebika byaffe so nga ate ebika bino kyekyo ekikulaga kikyoli nekyo weeyita ng'Omuganda kubanga ekika kitandikira waddala okuva ewaka mu nnyumba mu luggya ne tugenda mu lunyiriri ne tugenda mu mutuba ne tulyoka tugenda ku Wakasolya yo yabeera akulira ekika yatugatta butereevu ewa Ssaabasajja Kabaka kati nze bwe nkusigira ku kifaananyi ky'ewaffe nze nva mu lunyiriri lwa Katale
ate mu lunyiri lwa kata nemba nga nva mu ssiga nemba nga nina essiga lyenvaamu bwe nva mu ssiga lyenvaamu nendyoka lyeryatega essiga eddangira eryekika ekyakiweri omwo mwemuva owakasolya olwo n'alyoka angatta butereevu n'ennamulondo ebintu ebito okuba nga bikwatagana kuvira ddala mu lujja okutuuka waggulu ssebo. Njagala okwebaza omukulu ono musajja akyali muvubuka naye olaba nga obwakabaka bwa Buganda ennono ye era agitambuliddeko newankubadde abamu bakyuse batufuuka mu ddiini aga nti nze ebyekika sikyabitegeera naye mukyo njagala osembyeyo kano. Wali omunaddiini omu yavaayo n'agamba nti omuntu ng'oli muganda ng'oli musiraamu oba oli wa ddiini ki okuwasa omwana wa kojjaawo okuwasa omwana wa ssengaawo tekirina buzibu gwe ng'omuganda. Kakati bayibuli eyo okusingira ddala endagaano enkadde yonna yonna eri nnyo ku buwangwa bw'Ekiyudaaya naye bw'oba osomye mu Baleevi essula ya 18 Musa alambika bulungi ab'obukoobo abantu abakuzira atandika ku kitaawo abaana ba kitaawo ajja abirambika abasomi ba Bayibuli bakimanyi bulungi nti abo tobakwatako ba muzizo. Then essula namba eri awo mu Matayo egamba nti oyo eyesittaza abaana abato ekikolwa ekyo kyabakoze ekyokwesittaza omwana omuto Kristo yagamba nti ekibonerezo ky'oyo yandisaanidde asibweko ejjinja asulibwe ne mu mazzi. Okwesittaza omwana omuto bw'oba nga weddira kika kya kiwere n'olokoka Bayibuli etugamba nti bwe tumala okutegeera amazima tuddeyo tugabuulire bannaffe. Tolina bw'ojja kubuulira batannalokoka abeddira ekiwere ng'akabbira omondo ng'ate bakulaba olina ennakiwere kijja kubeesittaza. Message eno ennungi gy'onooba obaleetamu olwedde bajja bba beetamiddwa dde olw'ekikolwa ky'okoze eki so ng'ebika biri 52 gw'oli wa kika kimu wasigadde ebika 51 bw'ojjako ekika kya maamawo ekyo nakyo kya muziro oba obukoddomi Baleevi 18 bw'ojjako ekika kyo wasigaddewo ebika 50 nze ndowooza guba mu luvu ate okulonda mu bino ebika ebibiri n'oleka ebika 50 kyenyinza endowooza eyange. Sebo toyanziza nnyo omukulu ono ekyamazima olambise bulungi ensonga ezo twagala okukwebaza era twagalizamu mwenna abasobodde okujja ku lukuŋŋaana luno tutabamiruka olubadde wano ku Creek Hotel okubeera nga mutwala ebiwuliddwa wano nga ebyobuvunaanyizibwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Wuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.